Olukiiko abakungu okuva mu ofiisi y'omulayizi w'ebitabo bya gavumenti Paul Muwanga lwebategese lubadde ku ofiisi zaabwe mu Kampala nga lwetabyemu ne sipiika wa palamenti Rebecca Litwala Kadaga nga waliwo wamu n'abakakiiko ka palamenti akalondola ensaasaanya y'ensimbi mu bitongole bya gavumenti n'amakampuni akakosase bakubaganyizza ebirowoozo ku byakoleddwa mu mbalirira mu mwaka ogwa 2016-2017 mu bitongole bya gavumenti era nga ssaabalalizi w'ebitabo bya gavumenti Muwanga alambuludde kunoonyereza kwonna kwe baakoze mu bitongole ebyo. 1,417 audits, of which 1,323 were financial audits, 83 forensic investigations, 8 value for money audits, and 3 specialized audits. We are confident that you will be presented thrilling and exhilarating presentations, which will give you a helicopter view of the work which we undertook over the year. Kyokaaza okusoomozebwa okubasanga nga bakola omulimu guno omuli ekyabakozi abatono ng'oluusi kibalemeza okutuukiriza ebyo byonna ebiba bibasuubirwamu. As an office, we still have got the challenge to audit our entire portfolio, as we do not cover all the lower level local governments nor all the schools. We are, however, as an office trying to constantly improve and also make Parliament's task less onerous. We have, for example, if you look at our latest reports, notice that we have isolated our issues into high, medium and low risk. Awadde ekyokulabirako eky'ebitongole bya gavumenti ez'ebitundu ebitabaliriddwa olw'abakozi ab'omunyoto. Ono mu ngeri ye mwasabye palamenti okukwatagana nabo okulaba nga banguyirwa omulimu gwabwe gwe bakola. We encourage Parliament to take note of the high risk areas first and devise less time-consuming strategies to tackle the low-risk issues. Some issues are cross-cutting across various ministries or local governments and could possibly be addressed in a more inclusive manner rather than being individually tackled. Mwalipooti nirabazodde ng'emu ku bitongole bya gavumenti omuli ekya NADS bwe byaweebwa ensimbi empitirivu omwaka oguwedde kyokka ne bazidibaga zo ensimbi z'abavubuka ezasibwa mu nteekateeka ya Youth Livelihood Program ngeno gavumenti yagiteekawo n'ekigendererwa ekyokukulaakulanya abavubuka abaazifuna babanoonyeza mu kiwato ng'amazina. Bano era mu lutalo olw'okulondoola ebitongole baagala ne ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti ebakwasizeeko. Sipiika Kadaga abakalaatidde okwongera okulondoola ssente mu bitongole bya gavumenti n'amakampuni ate n'abazibba bakwasa omukono ogw'ekyuma. I request the Auditor General to submit to Parliament annually a report of the accounts audited by him or her for the financial year immediately preceding, and I want to confirm to the country that this has been done. Article 163(5) requires Parliament to debate and consider the audit report of the Auditor General and take appropriate action within 6 months after submission. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.